Kale ate aba ministry y'ebyobulamu nga baluwamu ne poliisi bakoze ebikwekweto. Emityana gye bakwatidde abantu bana n'abalala ne badduka nga bano basangiddwa n'embwa eziwerako ze babadde bakuumira mu maka gaabwe kyokka nga bazikolako ebikolwa eby'ettima. Okumala ebbanga babadde ebigambo ebiyitingana nti waliwo abantu abakuŋŋaanya n'okugula buli mbwa yonna kyokka ng'ensonga temanyiddwa. Era ku mulundi guno abaminisita ebyobulamu beegasse ne poliisi ne batandika okutalaga amaka gamu nga bye basanzeewo bibeewuunyisizza. Ku kyalo Mizigo okumpi ne ttawuni y'Emityana waliwo we basanze ekikomera nga baazimamu ennyumba era nga mulimu embwa ezisukka mu 10. Wabula embwa zino zibadde zirabika nga ziri mu mbeera mbi ddala nga n'ezimu ziriko ebiwundu. Zonna zibadde mu terrible state. Ezimu nga weebanga ekutta omwana n'emuluma tasurvive. Ate ekisinza otwewuunyisa nga keya yazo tubabuuzizza certificate eza immunization tebazirina. Nanyini ze yayogeddeko nti ye alina omutima ogwagala ebisolo nga buli mbwa gy'asanga nga tiriiko nannyiniyo agitwala n'agirunda. I don't want to hurt animals. I love animals. Yeah. So the animals which are normally getting into problems of being hurt are dogs and cats. The pars animals, the pars, which are for pars. You find them on streets, and at times also the government orders them to be poisoned. Wabuuziddwa jjajja Ssente ategeeza nti awandiikira abazungu namuwa ensimbi aziriise. At times we post the dogs. Some animal lovers may donate. Post on Facebook or social media, WhatsApp, where? On Facebook. Kitegeddeko nti kano ke kamu ku bukodyo ennaku zino abantu ke bakozesa okufunirako ensimbi eziva mu bazungu. Embwa zino baziteekako ebiwundu ne baziteeka ku mitimbagano nga balaga nti endwadde nnyo ab'ekisa abaagala ebisolo basobole okubawa ssente. Abatulugunya entulugunya embi ekitali kya kintu kiramu ne babateeka ku websites zaabwe okufuna akasente okwatractinga abadona fund. Kati babadde bakikola mu bukyamu. Peter Katumba ssente w'ekyalo Mizigo yagambye nti ekibinja ky'abantu bano naye abadde yakakimanyako. Ate era ekirala tebalina bisaanyizo bibakkiriza kuba na mbwa ezo kuba zibadde basooseewo nnya waliwo endala 10 batwalayo endala ziringa 15. Ekikwekweto kyetoolodde Emityana nga ku kyalo Butega ne Wabigalo naye waliyo eziwerako zibajjeyo nga bazirunda badduse. Abatuuze bonna badde beewuunya ebigenda mu maaso era abasirikale ba poliisi balabudde ku mateeka gafuga ebisolo. Tugamba no ngaffe aba Ministry of Agriculture Animal Industry tukwatemu ne DVO n'angamba kino ekitiikiridde kino tukwatemu tulenga abaana bano bakwata. Abaana bano batulugunya embwa zino. Ekikwekweto kino kubaddeko n'abasawo b'ebisolo okuva ku disitulikiti ssaako ne munisipaali y'Emityana okubadde Dr. Richard Gikomeko owa munisipaali alambusa amateeka agafuga ebisolo n'alabula Abatulugunya. Animals are not supposed to be subjected to actions or conditions that inflict pain or harm to themselves. Tuwa amagezi eri abalunzi bonna oba omuntu yenna alina obwetaavu mu kulabirira oba alina omukwano oli ebisolo okugoberera amateeka oba okutuukirira abakugu ku ofiisi ez'enjawulo. Ofiisi za gavumenti zonna oyinza okujja ku munisipalite oba ku disitulikiti n'olaba omusawo n'akuyitiramu biki byonna ebyetaagisa. Luka Kajiri yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.